nga Uganda yakamala emyaka 16 nga teronda basentebe b'obukiiko bw'ebyalo oluguudo lw'emyaka 30 nga ssentebe w'ekyalo Ssebuggwawo Mecca alunyumya ng'olwabaddewo eggulo. Nayingira mu gavumenti eno mu 1987 obukiiko bwatandikira obwalasi obw'abantu 9 87 ne banonda okubeera chairperson chairman w'ekitundu kino market review. Twesimbangawo bantu 3 4 2 itusimba ne babala paka oludu yawangulanga. Nze ku lwange sina buzibu zinayitawo na positive tiri yanesimbako. Ssebuggwawo aweze emyaka 75 egy'obukulu abadde ssentebe wa zooni ya Market View mu Kisenyi mu Kampala wakati okuva 1987 okutuuka na guno gwaka. Bw'omulaba nga nekanekanidde mu ssuuti eya kiragala wandirowooza nti ssentebe Ssebuggwawo wa kibiina kya DP wabula ate nga wa kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Ekyewuunyisa yayita ne mu kamyufu nga yagenda okuddamu okwesimbawo mu kitundu kino ku kaadi ya NRM. Abalonzi bange mbagamba nti wendi tebeeralikirira wendi era mbasaba babe bagumu olunaku lutuuke bankakase bukakasa ngende mu maaso mbaweereze. Ssebuggwawo emyaka gyonna 30 gyamaze ku bwa ssentebe yeesimbyewo emirundi 4 omuli omwaka gwa 1987, 1992, 1996 kosa ne 2001 era nga gwe mwaka gwe yasemba okulondebwa nga ssentebe w'ekitundu kino mu mateeka. Mu mwaka gwa 2006 mu musango gwawawabirwa Meja Lubaramira Lulanga kkooti etaputa ssemateeka w'eggwanga yakirambika bulungi nga bassentebe b'ebyalo bano bwe baliwo mu bumenyi bw'amateeka nga n'engeri gye bakolamu emirimu gyabwe yakimpatiira olw'okuba nti baali balondebwa mu nkola ey'omugendo kyokka ng'eggwanga lyalirize mu nkola y'ebibiina by'ebyobufuzi. Ssebuggwawo ye kino takirabamu makulu kubanga aweereza abantu bebbanga lino lyonna nga n'olwekyo y'olunywa lusonze mu gavumenti wadde nga yalangirira nti tebaliwo mu mateeka teyabakomya yabakkiriza okusigala nga bakakkala by'emirimu gyabwe okumala emyaka 16. Okugamba nti LC tuli mu bamenyi b'amateeka nze sindaba sikirabamu kubanga ofiisi weeziri era omuntu wabeera n'ekizibu kye talumba poliisi ajja kwerosi wakyemala asobole okufuna obuyambi ate bw'ogenda eri agagenda oleete ebbaluwa yeerosi kakati awo nze nkikunyonyole ntya yeeyogedde ate gagenda oleete ebbaluwa yeerosi. Ekyebuzibwa kiri nti bwe kiba nti okuva 2006 obukiiko bw'ebyalo bubadde bukolera mu bumenyi bw'amateeka abatuula ku bukiiko buno babadde balondebwa mu ngeri ki? Ssebuggwawo agamba nti ye nga ssentebe abadde alonda abantu 9 abalala ab'okumuyambako oluusi n'abantu bennyini okwerondera abo be babaagala babaweereze. Babadde balondebwa abatuuze chairman bw'avaawo vice nayingirawo n'alondebwa abatuuze paka ku 10 oba 9 emirundi egisigaddewo chairman abadde alondebwa n'alonda baminisita be banakola nabo. Okusiima mu migongo gy'abo abanaaba beesimbyewo y'engeri akaluuka obukiiko bw'ebyalo ak'omulundi guno gye kagenda okulondebwamu wabula nga si gwe gugenda okubeera omulundi ogusoose akalulu okulondebwa mu ngeri eno nga ne mu mwaka gwa 1987 kw'ossa ne 1991 abalonzi baasiima mu migongo gy'abo abaali beesimbyewo wabula abantu be twogedde nabo omubadde ne ssentebe Ssebuggwawo kw'ossa ne bannabyabufuzi abalala enkola eno bagiwakanyiza nga bagamba nti yandireetawo obukuubagano mu bantu. Kyane badde Ssekutabalot obutaleeta nnyo enkaayana ku bantu n'obutaleeta kubanga kyamaani wa LC1 mukungu nnyo ku gavumenti agenda okugatta bantu mu byalo ate bwe tuba tuleesa akalulu kana ak'omugongo okugamba oyongera okugattulula abantu abandi badde abaali awamu. Enkola y'okusimba mu mugongo si nnungi. Tuwa omusolo eto komishoni sente zigendayo naffe abeero si balina bateekateekera mu nteekateeka ennungi ey'okuba obululu okusinziira ku ggwanga erya demokulasiya we lituuse. Enkola si nnungi nnyo ey'okusimba mu mugongo kijja kuleetawo obutabanguko mu bantu. Enkola erina kuba ya kyama. Anze okusimba mu mugongo sikuwagira kyetaaganga kulonda kapapula osuulamu kuba wano oli asobola okutunula mu layini
n'alaba nti tomulonze ate ng'akumanyi anaawe omumanyi. wadde ng'eggwanga limaze emyaka 16 nga terilondera bassentebe b'obukiiko bw'ebyalo, gavumenti ezeraga obugayavu nga yeekwasa obutabeera na nsimbi zimala kutegeka kulonda kwa bukiiko bw'ebyalo, nga ne ku mulundi guno kwabadde kusika muguwa, era ng'okukkakana ng'epondoose n'esuubiza okwongera obuwumbi 5 n'ezigwamu kw'obwo obuwumbi 10 bwe yali yawa akakiiko k'ebyokulonda okutegeka okulonda kw'obukiiko bw'ebyalo. Newankubadde musanyufu gya Nsuso nti okulonda kw'obukiiko bw'ebyalo kwakubeerawo oluvannyuma lw'emyaka 16 Ssebugwawo Mika ng'ono amaze emyaka 30 ku bwassentebe bwa Market View Zone. Si musanyufu olw'okuba nti okulonda kwakubeera kwa kusimba migongo. Ngagamba kino kyandireetawo endoliito mu bantu. Steven Tubyarugayo, KTV, Amalindilire.